abangi bajja kujja nga basomeddwa balamu banenkana Bobi Wine be yalina lwe yaliko Masaka ate Bobi Wine tabasomba ate niboona abasomba tebagenda kwekana ba Bobi Wine oba kale Empuuga aleme kutegeka butegesi wali ayiteko mu kibuga ng'egyagenda okuba ng'akola omukolo ogwo bw'ava mu kyakya asooka ayiteko anti nanyini Masaka ayiteko mu nnyendo owuliriza agende mu nnyendo ayiteko ali ku ambiyansi wali agendeko wali wansi ku gundi akomewo adde ku gundi kuli creation akikolemu akikolemu atulagemu tagenda kikola lwa nsonga because omuntu nga oli weeyo abantu bakwagala tukusuubira okuba bandi nawe abakwagala nayita mu kibuga akinkolereko Mpuuga yagabye miliyoni 2 mbu ku 5 simanyi mbu n'agulira abaana nga bw'oyambala akakofiira akanuupu ne gundi n'oyambala red buli mwana agenda funa emitwalo 10 kwambala mwazi kakofiira ku mukolo n'okwambala ebya red si gundi yes overall mbu buli mwana agenda funa emitwalo 10 emitwalo ki 10 ng'oyambadde ate bakuleeta bakukola ki ng'ojja kuba bagenda okuwa emitwalo emika 3 sorry kati essaawa zino ani ayinza okugaana emitwalo 10 mwene embeera mwe tuli gye tulimu bagwa nkugambye guno mukolo njagala gubeerewo Kyagulanyi gwena mulaga baani abali ku sayidi ye sira Kyagulanyi abantu bagenda kutegeera ensi yeki and by the way abantu bagenda kutegeera nti politics it is a dirty game baani abali ku sayidi y'abantu baani akyali mu weebuuze omugenyi omukulu abeera atya Katikkiro anti gwe yalonze lwaki amulonda ensonga ze yazimanyi omanyi lwaki ensonga abadde bw'ati Mpuuga bazze balaga nga basiga ekifaananyi fe ab'ebitiibwa ab'emmengo fe abagundi naye njagala kugamba ebigambo bino naye nga jjukira Mpuuga ne Katikkiro bali batya nani because njagaddeyo ku gundi background ya Katikkiro ne bano era kyova olaba bwe bakwata ku Mpuuga ne bamwanika yakola atya yavayo n'amwana nti munabe yafuza omugundi owe Masaka yakola atya gwe bayita Pokino yakola atya ojjukira Pokino abaire ani mwami wa Kabaka akiikirira essaza ly'e Buddu aba akiikirira ani Kabaka byayogera babiwulira abiwulira kati Pokino ogenda mulaba Katikkiro yabita abantu nga babanja nebera byonna gwe kyogamba abantu babanja basiru oba baagala muntu waabwe nekyo ekigana Katikkiro wakiri agende na ye yandigenze oba n'akwata oba kale Sylvia Najjinda mukyala we ne bwe yandibadde oba atulimba n'agamba nange baawange wuuno bannange bemwogera si biki mulwadde ne tumukole ki muteke musaalo waliwo ayinza okuvayo n'ayogera ekigambo ekyo Najjinda kyogera tasobola kusembera kabaka ate nga lwaki okay Sangalemeko tasobola kusembera taata we ate lwaki kibayita nti ebibuuzo bingi ansa ki so baatuweereza ebifaananyi omwenzi naye nga musumba ate abasumba bantaba mwenzi naawe bwejingo si mwenzi ayina omukyala kakyogera mukyala yamugjawa mukyala we gwe yakuba embaga si ye Teddy ono yamukuba embaga yamwanjula twabirabako ewaabwe twabirabako tonyumiza nagundi A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abantu
Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515 obuzizaako nekwebaza emirimu gyogenda maaso okubanga okola gwe wenna ali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ali munda mu ggwanga ali ebweru waalyo tukubuzaako nti weebale tuli ku mukutu gwa Kimbo Update sinze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbo nate agwenina wano ye musajja wammwe mukwano gwange Musumba Sematimba Moses Waswa leero nandeseko out sebo era neseko awo tuli wano tuli ndeje ku mastowa ndeje ku mastowa of course akafo kalungi nnyo bakayita Rosana kakati Rosana eno abantu b'endeje abantu b'ekibutika abantu b'ekanaaba abantu b'oku mastowa tobeerawo ng'onoonya wosobola okugenda otuuleko onywa ecupa zo 2 3 olina famire olina omukyala n'abaana oyagala onoonya awantu wosobola okugira ng'otuulako awakakamu ewatali mbeera mbi ewatali balwana ewatali bakola fujjo otagenda kugamba nti ate nagenzeewo n'enfuluma ng'essimu yange bagibbye nagenzeewo ne bankuba ecupa ebintu ebyo tosobola kubisanga mu kifo kino ate bangambye nti balina n'ebisolo by'abagenyi kale tobeerawo tugeze waliwo abantu bo abakyadde muno banoonyawo okusulako n'ononyawo basuzanga tunawo nina n'abantu abali bava e Bulaaya ne bajja wano ku Rosana and by the way babalabira bulungi ekisooka balina embuzi enjoke balina embuzi eya boiro balina actually buli kyakulya bakikola bakina that's why buli muntu ena actually omuntu ena bw'aba ajja tewali simanya ate ono akoze bw'ati simanya omuyaaya akoze bw'ati ekifo kiri yangambye nti baba ne comedy ku Lwokubiri olunaku Olwokubiri babeera ne comedy ate Olwokutaano n'Olwomukaaga babeera ne surprise artist obeddano ng'otudde ng'osikamu akacupa omuyimbi ng'ogenda aba akoze eki abasazeeko bangambye Olwokuna baba ne bucket night mutalo gumu 7 5 oba bucket ebamu ekipa meka simanyi naye nga ebeera bucket night ku Lwokuna so mwena abantu omu eri eno musobola okuyitako wano waliwo pool table omulabye mulungi nnyo osobola okujjawo n'onyumirwa ate emipiira bwe gibanga weegiri sizoni y'emipiira tonoonya wala kulabira Arsenal tonoonya wala kulabira Man U empiira gyo baba nagyo kale gwe bwe kyomanya ekyensanyusa kiri ku kifo kino wano ku mastowa endejje si ndejje Luweero ndejje Entebbe Road bade walondeje weruweero simanyi bombo wali simanyi tuli ndejje ku Entebbe Road Entebbe Road wali ogamba otya je tuli munange boza ku bantu baffe basebo ne banyabo onyogero babuuzaako mwena abatulaba Sematimba Moses zababuuzaako mwebale nnyo okubanga mutulaba ate ne mubanga mutugoberera na buli kimu kyonna kye tukola nyongera okwebaza abali e Canada ate olaba ngambye sebo taata ojja Canada ojja ddi waliwo oyo omukyala akwagala oba ayagala agakunyanaliza Canada kwaniriza mbayagalikosa kigambo ekirala gyoba ayagala kukwezingamu naye kasooka embebaze visa ya Canada nagifunye naye abantu baffe abandaba e Canada banage tiketi nga ya bbeeyi anti tutandise oyingira summer season nagezo kibuuzako nga ndi mu milioni 8 kasita ebiseera ebibeera nga bya sama abantu batambula so nyongera okubeebazako njala ntumireko ku musajja wange omuyita Big Spender musajja wange ate ng'amanya ge nasooka actually nakyewuunya nga yekizza mulongo ate nga nange ndi mulungu ninga Mukama Katonda netuconnectinga musajja wange Big Spender nkutumiddeko yonna gy'oli sebo nkwagala nnyo mwana wa tata nyongera okutumirako ate alina omukono ogulebera manye eri abagagga ng'otya n'okubeera naye nga ne waaba tugeze oba akusiibula omukono gwe nga gulinga okwata mu mita bokisi abanga akwata mu masanyalaze kati ate musajja wange oyo omulaba nti ye muntu gwolaba naye omukono guweweera talina misota mu mpale mukono guweweera tujja kumulaba nga musajja wange omuyita Big Spender sebo musanyusa okulaba
webera kuba musajja muntu abantu Okay. webera kwagala abantu nyoge kutumirako manager waffe wano ku Rozana muwala mutono Anti kati abantu bali mu system era. Annanga abantu bange be Canada mujje mumpe ku nkoko namwanyinaze manager wange wano ku Rozana Yagambye nti ayagala okugenda. Wanje? Agambye nze ndi mubasaba sente bampe enkoko ate baba mwagala ate abagenda Canada. Okay, kale kakati nenda kasoke mbuzeko ku bantu bange bakadama okimanyi nagamba sigambo kibi abakozi actually gozizaamu amaanyi mwebale kukola nsaba Katonda abawo omukisa mwebale kwewaayo nsaba Mukama abampera omukisa ate Katonda abongere neyanzanyo neyanzeeke. Okay, kale bakadama yona gye muli tubabuuzizaako mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mutufollowinga mikwano gyaffe gye gitwagala nnyo ndowooza enamba esinga naye mwebale nnyo mwebale ddala. Nnaku z'omwezi 2 oliwa? Nnaku z'omwezi nga 2 tewafunye invitation genda ku mukolo gwa Mpuuga? Kale nsobola ogende wa Mpuuga? Yali manyi Mpuuga mukwano gwo. Mpuuga yali mukwano gwange ali ne Kyagulanyi nga tekyali mukwano gwange. And by the way kino kakyogereko kubanga kkiriza ogaane abantu bagenda basomba okugenda wa Mpuuga bagenda kwesaba Masaka mwennyini. Yes, ulira ate omuntu agenda okikulira yadde bamuwadde obuvunaanyizibwa wange bw'amaanyi ye Balamu because Balamu buli omu akimanyi akyasinza alina munno oli agenda eri sigenda mwogerako. Okay, kati mwogereko muhoozi era kyamweseza obwa minisita akoze nnyo kinene ki mu mbeera eno mu mobilization kati mu kintu kati agenda mu Kyampuuga ye mutegesi yagenda otegeka kati wakimanyi nti nokiranga bakiranga ku maradio naddala CBS Thanksgiving okwebaza Katonda nakyo kitakisa okukiranga tonnawulira Bulango mbadde sinabagobe CBS eranga Obulango nabyeko bane Kaboozi nabyeko bana radio ki nga wali mu kintu kya Mpuuga. Olowooza kuno kusaba kwebaza Katonda oba neewuunya n'okwewuunya. Babi Wine yali agenda e Masaka nga bamuganda ogenda e Masaka yamala kulanga ku radio ne kugundi kati Obulango bwonna butambula genda onoonyereza ojja kakasa. Olowooza kino kyetugenda mu kibiina kutongoza kibiina kwebaza Katonda? Tebali kwebaza Katonda anti kati buli mubbi yekweka mu nkyogere ntya mu Katonda buli yekweka buli akola kyakola kubanga bw'obanga ogenda kwebaza Katonda wategedde gye bagenda okubeera kitovu kukereziya baba kukereziya bagende ku kitovu recreation kati waba yebaza bakitabira mu gundi kitovu okwebaza tekuliko gamba nti tugenda kutongoza abantu bajje balye and by the way kino kakigamba abantu muganda wange wamma because bagenda bawe nakitegedde bawe emitwalo 3 buli muntu agenda okujja ani agenda zigaba ezo obadde ki bala batazigabanga kugundi ku Mpuuga yagenda ogaba ekyesatu ate ye akigaba tonjogeza bintu bingi kirimu nani Tamongo nkubuza ekibuuzo Mpuuga yagaba emitwalo 3 kati gwokireesa ate mmanyi gwokireese nange ndi mubuuza ani agenda ogaba ekyesatu ate abagaba ekyesatu bangi ate okumanya Mpuuga okumanya ngeri gyaliyo nti muyaayi muzibu nnyo ate ne mwezi esente era agenda zikubamu enjawulo. Omukolo guno ogulabanga kiggwe? Omukolo kibayita okwekangabiriza 1 2 okutulaga tukalazizaani za Mpuuga. Mu bufunze Mpuuga ayinza bagenda kwekutula kweno UP awo wennyini wagenda n'okwogerera ekibiina kyagenda okukola ki awo wennyini wagenda okutulagira abagobereza bamukola ki bagenda okuba naye kati wuliza ekigambo kino olwo lwennyini togeza n'otya oba okweraliikirira oba okugamba nti bannange kino nga sikirabanga ng'olabye abawagizi abagundi ba NRM nga bali wali ba officials nga bali n'empu abakungu b'NRM nga bali ku mukolo guli nga gwe baliko. Olowooza agenda kusala kuyingira NRM oba agenda tongoza kibiina kino? Tasobola kiraga NRM direct agenda laga kibiina
because already yakiyingira dda Mpuuga already wa NRM kyeŋŋamba kyetusuubira okulaba ku ngaabiri kibiina nga abiri agenda kuleta kirala nga kirimu Mpuuga kirimu Abedi Bwanika Segona omuntu gwe basubiddwa bamwita Nambooze yabaze yekirabye ate bano abasajja abakaddewo gwe bayita Lubega Mukaaku ate bonna webali bagenda okujja noono abeera e Canada kugambye ebigambo bino ogenda kwewuunya nga ba officials ba NRM bali n'Empuuga ku mukolo nga baga tuze munnange otukoledde in the name okugamba nti bonna yakoledde parliament ate bagenda kulaga nti because NRM Masaka siba NRM sorry siba NP baliyo waliwo naba NRM era genda kulaga bagamba ati twebaza abebu twebazani Mpuuga naba NRM bagenda kujja nga bagamba taata fenga be Masaka tebagenda nga NRM fenga be Masaka wanji bakasolo bonna bagenda kubayo ba MP abo abe NRM oba ebikonge bye NRM mu Masaka era kyobala bakulaze era kyobala ku CBS ne ku BBS obulango bwa bwerere obulanga ekivu obulanga ekibiina anti kati agenda okwaniriza agenda okuba omugenyi omukulu bamuyitaani Katikkiro wembadde nzija kitegeeza ki Katikkiro okutandika ogenda okubinuka amasejjere nga ne Kabaka mulwadde fe abakimanyi kibuzo batukireka ekyo atubuulire kubanga omanyi lwaki gwe weebuuze omugenyi omukulu abeera atya Katikkiro anti gwe yalonze lwaki amulonda ensonga ze yazimanyi omanyi lwaki ensonga abadde bw'ati Mpuuga bazze balaga nga basiga ekifaananyi fe ab'ebitiibwa ab'Emmengo fe ab'Agundi naye njagala kugamba ebigambo bino naye nga jjukira Mpuuga ne Katikkiro bali batya nani because njagaddeyo ku Gundi background ya Katikkiro ne bano era kyobola bwe bakwata ku Mpuuga ne bamwanika yakola atya yavayo n'amwana nti munabe yafuza omugundi owe Masaka yakola atya gwe bayita Pokino yakola atya ojjukira Pokino abaire ani mwami wa Kabaka akiikirira essaza ly'e Buddu aba akiikirira ani Kabaka byayogera babiwulira kati Pokino ogenda mulaba yayogera ebintu naye kino kakibagamba abantu tetulina muntu gwe tuwalana naye abantu balina amagezi bakola ki mwekwese mu bitibo mu kwambala amasuuti ne mwambala amasuuti ne mulooza nti muli baakabi Mpuuga kino kankikugamba olwaleero nga ndi ku kamera andibadde namulabye ku Gundi nga ali ku BBS takyayala ensonga ensawa zino abantu bategeera mwekwese mu kwambala amataayi sebe nemukola mutya no abantu bavaawo mulala banaddiini betulina ate nze kankulenako ye kibayita abasumba befula abasumba abalokole kino kankiddemu tewali muntu mubi ngaba abasumba abefula abalokole ojjuka ekigambo kyenda kugamba nze omusumba yeefula nti munene ajansabire nkwata omusiraamu nga tamanyi nako nemugamba musiraamu oba haji oba seeka nsomera Gundi nsomera dduwa omanyi lwaki nti bayaayi bafere waliwo omusumba ategeera sawa zino bwekiba ku 10 bali abasumba bategeera abali ku Gundi entuufu bali 3 kakimaleyo that's why tosanga abasajja baseeka abo nga bayimirira ku mazima ne boogera amazima bannange that's why nze abasiraamu mbaagala omanyi lwaki mbaagala ŋŋambako abo abagundi abali ku Gundi bo bayimirira ku nsonga nga ki ku mazima naye omusumba n'omulaba ng'agira bw'ati nze nali njagala nnyo bugembe paka lwe namutegeera
mbuze ekibuzo ekirala kyali ku nsonga ya Katikkiro okugenda ku mukolo ogwo nga Kabaka mulwadde. Kibasanyusizza okukola omukolo nga n'empuga naye wa kitiibwa simanyi naye yaliko minisita wa Kabaka. Katikkiro ye Katikkiro aliwo, Kabaka waba taliiwo, Obuganda bugenda sigala nga bukuumwani. Kati ngenda kugamba ekigambo kino ate ombuze ekibuzo ekituufu. Kimbo watukola naawe mu puroguramu ze ez'enjawulo bwe ndwala omanyi ky'oŋŋamba tunaakola oluki olulala bwe ndwala oba nemba nga actually ebiseera ebisinga bwe ndwala omanyi bw'oŋŋamba tunaakola ennaku endala nga mu maaso sooka okole ki najjo nakikugambye wadde ove Masaka nga big spender akimanyi twabadde ne big spender nga navudde e Masaka nade we twavudde e Masaka ne big spender najja n'akola ki yansaze wali ku Mulamuzi Hotel a big spender. So bwe ndwala ekintu kyesinga okuneewuunyisa omanyi lwaki obikola ebyo oli mukwano gwange toyagala onkozese ng'embeera ekola ki si nnungi gwe olaba gwe kukundiyo gy'oliko osobola okundowoleza ekintu ekyo. Katikkiro atandika atya akola emikolo n'ebirala byonna ng'omusajja mukamaawe yamuwa omulimu singa nti musajja yamusango naye nga mukamaawo yasooka tugamba ali Germany kati ali Namibia oba kati simanyi ne Namibia yavuddeyo nza nokwasanga e Namibia yavuddeyo ng'ali Chad naye gwe totiddeemu kugamba nze kange neekola emiki ebikujjuko ekyasinga okuneewuunyisa tuba tuli mu gundi Nabagereka n'akola gundi bagiyita batya nze sikwa bwa Kabaka nje kutwogera mazima olwedde Kabaka ali eri Nabagereka n'akola bya naye omuntu gw'oyagala tetufuna kifaananyi kyonna nti Nabagereka ekyalidde ku mwami we okitegeera abambejja bakyalidde omuntu gw'oyagala ng'okimanyi nti esaawa zino lwali bamaze kugira gundi ssanga lya Mbogo ali eri ali bwazina bwe yebigwagira bwati bwakola bwati naye ng'okimanyi nti esaawa zino takyabikola abantu bamala kuvaayo. Naye amazima nze ntandika ntya njaganye oba nkola byenkola wuliriza nga Kimbo oli mulwadde oba kankuwa example omukyalo wange gwe nina atandika atya ajaganye nga siri bulungi ekyo kirekedde abantu naye ate nandibadde ngamba yo kiba kituufu naye nga tekyekituufu lwa nsonga BBS ogiraba si ya Kabaka erimu Katikkiro erimu ne Freeman Kiyimba oba bansi benjogera mazima mazima ne Bidiko okitegeera kampani ekola butto webale toyinza kuba abantu bazze bakomplaininga bakaaba newe kibanga si kituufu kale at least mwandigambye Katikkiro n'asituka n'agenda newe yandikuta akafaananyi oba vidiyo ng'ali ne Kabaka olaba nga gwe twalaba e Namibia Kabaka n'oyo omusajja simanyi muganda we bwe batugamba simanyi Katikkiro yabita abantu nga babanja nebera byonna gwe kyogamba abantu babanja basiru oba baagala muntu waabwe nekyekigana Katikkiro wakiri agende Namibia ye yandigenze oba n'akwata oba kale Silivia Najinda mukyala we ne bwe yandibadde oba atulimba n'agamba nange baawange wuuno bannange bemwogera si biki mulwadde ne tumukole ki muteke musaalo waliwo ayinza okuvayo n'ayogera ekigambo ekyo Najinda kyoga tasobola kusembera Kabaka ate nga lwaki okay sanga nemeko tasobola kusembera taata we ate lwaki kibayita nti ebibuuzo bingi ansa ki so batuweereza ebifaananyi ebyalimu abasajja be tutamanyi ng'ate bo betumanyi weebali so Katikkiro no yandibanga bino empuga byali mu kuteeka Katikkiro ali mabega we yes kati Katikkiro Medad Ssemujjuŋŋanda wuliriza ebigambo bino kambyogere kuba Nambozi yabitugamba bwe baali nga batudde bamunenya ku ssente bitano mpuga byakola ki biyalya mpuga yali lwedde era n'abagamba nti ngenda ne bamugamba kola ekintu kibwe kiti oba kabishona bukole ki
bulizayininge buveeko 1 2 mpuliriza ekyokubiri ne bamugamba genda weetondera abaki wabula ng'omaze okwetondera abantu fe tugenda bobi wine namuga tugenda kujja tukubaakinge bwe yafuluma ebweru n'akubeera Ssemujju n'akuba ne Katikkiro we bamugamba oyo omuyaga oyo akutawaanya ng'omusajja gweweekitiibwa ng'otaliko otya okwetonda otandika otya weyakyusiza kumbe nawe wenyini bamuyinako obuki effutwa kino kakikugamba ekigambo kino osobola kuba n'omuntu naye nga kulinako effutwa naye nga mutambula mwenna gagamba no lwaki ayita wano lwaki akola bwati ne bwati so embeera bwete bweri Katikkiro bali bwe bati era agenda kujja Kereziya bagenda gikozesa ebintu era yetagenda kufa ku byakako kuba mulwadde alwale yamanyi kye Katikkiro agenda genda ntegeddeko nti omusumba w'Ekereziya y'e Kampala Bishop Paul Simwogerere yagenda okukulemberamu emmisa eyo babiyingizamu Ekereziya kati gomanyi sente etambulaawo kugambye sente ova muntu okuba nga weebaza bwebaza no media zo notaleka okugira media gombe sente genda ate otandika butandisi okyalaba ebirala sente yatambudde jukira Sekikubo wuliriza Sekikubo abadde agenda abantu okujjamu obwesigwe mu bacommissioners nga mulimu aba NRM bali bameka basatu nga mulimu n'Empuuga okiwuliza ekigambo ekyo naye Mpuuga yabadde ku BBS yagambye abo bali mukola byabwewusa n'agamba tuteeka waaga bwe bakoze ekintu kyomanyi MP bakoze batute Tanzania wakirabye oli munnamawulire Minisita Abumakane yabatute ayingidde Luzira Honorable Sise Donozio Namuju omubaka akiikirira abantu nakino kankikugambe ali Luzira gyasuubula bakwata ababaka be batwale Tanzania ne Kenya Sekikubo n'agamba oba gundi kujongerayo ngenda balira mpaka kabakoze eki mpaka nga bakoze Sekikubo n'agamba badde bamugamba owaki batukoze naye badde nsaba emikono badde bagiteera mu nkuubo kanguwa ogwange sagala bandabe naye tebandaba sagadde kamera ekole bweti ne bweti so yembeera gye tulimu jakwekweka bwekwezi yes so Ekereziya bagisazeho bagiyingize mu bino ebintu byayo bayo naye noonya walise katolaba abalokole bayingira dda ola bujingo olaba bujingo nyini bujingo tali mugundi kazi yalinga ani kati si epero simanyani ya muhozi pirao omusumba abedi bani kali kuki no omusumba okitegere so mu mbeera eno mu nsi teri ali safe mu Uganda eno nze kyoba si kyesiga basumba ekintu kino abedi sesiga basumba sesiga omuntu wekka gw'olina okuba gwoweesabira n'omanya kampi era muganda wange big spender sebo togezanga nawe sigama gwemanya gwe ne Katonda oba ne Alawu ekintu kino lwasoga abantu ba MPs abagenda okwetaba ku mukolo gwa Mpuuga kozi waliwo abamu benawuddeko nga bagamba nti Mpuuga bo beerabye mu mawulire mbu babayise tebafunanga invitation waliwo abamu abazifunye abamu bagamba nti ffe batuyise ku mukolo gwa mu kyaki batuyise ku mmisa ebirala sibimanyi sigenda kulekawo aba MPs era MP anaaba agenze ku lw'emmisa n'anaaba agenze ku lw'ebyobufuzi anaayawukana atya anti era bagenda ogenda akagundi kakodyo bakerese kwekwasa batuyise kwebaza ati gwe bukkiriza ogaane ababaka abatalina nsa bagenda genda and by the way bagenda okujjulayo ba NRM muteeka waaga njagala kwogera ku bannuupu wuliriza abannuupu era betumanyi nti asooka Segona agenda kubaayo abatakola kalango Joyce baagala mukyala Mpuuga oyo gyali yakulira enteekateeka mukyala Mpuuga nti sikimanyi mukyala we si mukyala wa waka omuntu we fena tukimanyi Kaziwe Bashir agenda kubaayo Bijirwa agenda kubaayo nkubalyeko bemmanyi abatonotono
Mwanga Kivumbi ajja kubaayo Jimmy Lwanga ajja kuba Kagabo obukoma iziti bukoma nsimbi gundi bukoma nsimbi Sembabule Kagabo we ka constituency bakaita batya nenga we sadizeeyo weyo Masake ajja oyo yatagena kuba so MPs bano be yayise nga bayise kugenda ku Thanksgiving ate nabayingiza mu byobufuzi kachino kakugamba ekigambo kino MP yenanga wanukule tumulaba ewampuuga era kino tukikugambe togeza no jango osala okola ebyokola tutekulaba ekugundi ati waliwo MP nga oba walde statement ya Ssemujju Ssemujju yagambye nti sigana kuza Ssemujju ati uliza kikirizibwa mu mateeka Ssemujju yagambye nti ye ati Ssemujju wagwa manyiwo ati uliriza Ssemujju yagambye nti atambulira n'empuuga ebbanga ddene bazanye ebyobufuzi byabwe bonna tamwegaana gagamba nti ku kino ekiriwo tasobola kukikomentingako kubanga mpuuga muki musajja we ne mu mateeka kikkirizibwa mu musango gwa gikwateko ku musango gwa Kalulu Kyagulanyi ng'awaabidde Electoral Commission bw'oba ojjukira bulungi mulimu omulamuzi omukazi eyagamba nti yali alina oluganda ku either obaye ku Kyagulanyi yalina oluganda omukyalo oyo n'aguvaamu so kikkirizibwa kwewala conflict of interest n'ogamba nti bannaye omuntu gwe muvunaana muganda wange sijja kuwa ndowooza yange kati Ssemujju kyekyo yakoze yagambye tutambule n'empuuga ebbanga lyonna ne Nuupu nga sitanaba kujja nga tulina empuuga tuti essaawa zino byabaddewo kati mu nsonyiwe sigenda kuwa komenti yange kati waliwo ababaka abali mu kategole bwetyo nga mikwano gya mpuuga ng'ogyeko bino ebya nti yalya teyalya naye nga mikwano gya ekyo bagenda kukikola batya nedda bagamba mbulira goyita naye gokyogamba mpuuga musiro okuba nti yakalya kati abasajja abo mpuuga ojuka omusajja segonda bwe bamukwata bakanaabe bali booza emmotoka sente ozijuka zebajjamu omotoka pitirivu ani akulyako sase mu parliament kati kasase oyo segonda gwogerako kati gomanyi sente zitambulawo ovuyavuya emisango ono kino ekisajja kino kyesaagala kino ekiri kyembizi nga tekisiraamu ekyantama ekyo omanyiza omuntu emunyagwa teyali gundi wakosase ngaali mu FDC byayogera kati tobiraba so kati mu nsonga eno eri bweti banno bonna bali ku mulyo era ogenda gulaba and by the way mukama yeebazibwe omukolo gwo gubeereyo buli mwagamba nti yebale kuleta mukolo gwo kusaba n'ogusaba gubeere and by the way bagenda labayo ogenda kulaba gavumenti we protecting omukolo ogwo so omukolo ogwo ogenda kuleta kutulaze akoze ekibuuzo watyanga zaake yategese emitiyana buzibu kyati omanyi eyinza okubaawo tiyagase emiggo kibooko bondabe anti gundi mpuuga si wa position nga bwagamba si bwekiri taata bondabeko yedde kyebaita tiya gas jangu onkube so yensonga eyo omukolo guno gugenda kulaga aba MPs wawe bagwa nkugambye guno omukolo njagala gubeerewo Kyagulanyi gugenda mulaga bani abali ku side ye sira Kyagulanyi abantu bagenda kutegeera ensi yeki and by the way abantu bagenda kutegeera nti politics it is a dirty game bani abali ku side y'abantu bani abali ku side y'esente ate ogenda okulabira nga NRM ekwatagana wa position nga balaba mawo bali ne government ono mbaka omukyala w'ennanka era kino kakikugambye okuva ku mukolo ogwo oyinza n'okwesanga wesewo akaseera katono wakimanyi nti mpuuga so okuba vice president kizibu nkyogedde wano ku kamera obwa minisita basobola obomuwa naye tekyali ku levu ya bwa minisita ngugambye teekawakyava ayagala atandika ekibiina alaba akuze gundi okyamuwulira musaafiiri nabbanja amaanyi gakosa ng'okyagalaba musaafiiri waffe webuze lwaki kiki
So kati aba MPs banuupu ayagala emirembe n'ekibiina omukola gwesonyiwe nga bamuyise nkugambe bayita ba MPs bonna babayise. Ojjukira Anita Amongo bwe yali agulawo ekizimbe kye e Bukedia. Gomeseti yatambula ba MPs bakwateko bagende gundi. Kati kyeyakola e Bukedia gundi Anita Amongo Mpuuga kyagenda okukola gye bayita e Masaka. Abantu bagenda basomba ebbasi zisomba abantu bakuwa emitwalo esatu. Wulira bakuwa emitwalo 3 bakuleeta bakuzaayo ate bakuwa n'emmere. Era kino kakigambe abantu baffe ab'e Masaka yonna gye bagenda basomba n'awalala temugaana mugende babawe 3 egyo gikubeere mu nsawo n'okulya emmere girye paka kuwulira bubi. Kyagamba Mpuuga talina bantu nga si bakusomba ng'agamba nti yennyini Masaka. Akyalina naawe bwe yagamba nti nannyini Masaka nga balina egundi ne bagamba Bobi Wine tagenda kusala yakola atya? Kado kibajjako buuza yakola atya? Yasala. Kado kibajjako nti sibe bava. Mbu abantu baagana ogenda nga gundi Mpuuga ayogedde ne gundi ne Musayi Bwanika. Oyagala gamba nti Mpuuga talina bagisobola kujja nga tabasombye ku mukolo. Nga bali luddawa? Ab'e Masaka. Nga alina ne bamu beeta nsosiba. Oyagateko bakugamba tubireke. Bade manyi ye nannyini Masaka ne Abeedi. Nga era bujjo batugamba nti bannyini Masaka. Abantu bangi bano bali wano e Kampala nga bava Masaka. Otakutya okugamba nti omanye sibe ebyalina ne Kampala baba nannyini Masaka tabikuteeka gundi Masaka. Masaka tenakulaakulana. Kasiza si nannyini Masaka. Naye bbugumu nga lingi mu mukolo ogw'okwebaza webaza Katonda. Olaba bibaana mu Masaka mu kibuga wakati. Zibiri zonna wagula zibiri. Actually nadde nva Ibanda. Netuuka ku gundi nalaba billboards. Nenga n'ogamba Kyagulanyi ateeke billboard ku gundi. Kubanga Wanuupu n'agiteekayo. Wulira, Wanuupu n'akwata billboard nga ze nalabye e Masaka. Ate kulira tebasobola kumukkiriza. Ekintu kye bayita okutimba gundi ezo okimanyi osooka kusaba. Si kusaba, kusasula. N'okusaba osaba namala n'osasula. Tomala gagiteekawo. Ngamba yo Wanuupu yali akoze ekintu ekyo. Oba kale opposition yena ne bamukkiriza. Omuntu gwe tuba tumanya akola ekintu ekyo President Yoweri Museveni ne Muhoozi Kayire Rugaba gundi zibadde zibangawo nga ziri ku roundabout n'ebirala byonna. And by the way omusajja Mpuuga ye munnabyabufuzi opposition asoose okukola ekintu ekyo. Ne bamukkiriza n'omukkiriza kyonna nekitambula. Babikolanga ne Walemengo waliwo Wajjema yakitaddewo. Awaani? Wajjema nga bamuyita. Jema yaani? Kiri awo ekibiina. Jema njimanyi erimu basaalirwa. Ati basaalirwa naye wagundi wa Museveni. Waliwo ayagala oba pulezidenti awo Katale. Jema ya Museveni. Ate simanyi gw'ombuulira. Nze mbikugambye. So omukolo gwa Mpuuga abakyayagala okubeerako mu bantu tugende tugulabire ku TV. Nze badde njagala bagende bakuwa emitwalo 3 abantu ababulijjo. Bojja bakuwa 3 genda 3 ogirye. Kuba tuli mu mbeera etali nnungi twetaaga ssente. Abeedi yagenda zigaba. Ani azigaba? Baagala Abeedi. Ani abaagala yakulira akakiiko ka ssente. Baagala agenda ogaba ekyesatu. Ati ye mukyala waffe Abeedi wagundi. Bagamba yagenda okwasaganya. Abeedi ne musajja gwe weeswaza omusajja omukulu alina n'evi. Abeedi wagundi wa mawulire kati. Fotosoja wa Mpuuga. Mzee Abeedi. So bino ebisajja ebikadde bino biyimukaako. Ate ne bagundi bennyini babitya. Ne Mpuuga bakitya. Ate ekyo kimukaako bakitya bonna. Mpuuga naye atya mukaako. Abutya. Wamulabeko nga mufrontinga mu maaso kubanga mukaako naye anoonya weeripa. Ate bamumanyi kati abo abasajja jjukira bamanyi ow'enkwe natali mutuufu. Kati mukaako tebasobola muwa yadde ekintu. Mukaako ye nakugambye ye political blogger. And by the way
alina n'ekikolime kimutambulirako oyo omusajja era ne kabyofuze mujana yennyini zisangako omukako ng'asese yennyini atunabwati ennaku eri ku mukako togirabangako ne mukako ne Abedi boogeza ennyiike ey'amaanyi nga boogera ku ennyiike obusungu babujjawa andi kati tosobola kunenya Abedi Bwanika emyaka gyalimu gyakuloga Abedi ne mukako emyaka gye balimu gyakuloga yakusengula mpanyi ku kyalo gyakuloga nakukolimira mukako ne Abedi Bwanika era Katonda wakwata ali ne Bobi Wine ebyo ebisajja byakolimira dda Bobi Wine era ekyo ekisajja okiraba kigundi Kibwanika osobola okisanga nga kisulasula eyo kikitwa nti ekirokole osobola okisanga nga kifuwa emmindi kuba kitula n'emimwa zonna omusanga nga yasengula empanyi z'abaneiba ku byalo egyo emyaka gye balimu gyegyo nga baliwo obutwa mu mmere z'abantu ku mikolo abatikkiza abaana bazibu nnyo ze nkubuulira tulina Musumba Sematimba Moses Waswa tunyumyamu mu nsonga zaffe ez'enjawulo naye kutegeeza nti Biva Organic bannaffe abo bakugu nnyo mu kujjanjaba endwadde ezisumbwa naye Biva Organic mumpeeyo ku ddagala lya pressure na pressure jangu ku ddwaliro wali Emmengo jangu ku ddwaliro Emmengo olabe Dr. Senjobe Sebutata nkolwako taata Sebu jangu ku ddwaliro abeerawo okuva ku Monday paka Monday abeerawo okuva ku makya paka kawungezi Monday paka Monday babeerawo ate balina ne branches ez'enjawulo Masaka balina Luweero balinayo n'embalala balinayo Busoga Mujinja babiva b'amaanyi ne Lugazi balinawo bakozesa ate nno bakola emitwe ebituufu bakozesa herbal oba green oba natural products naye nga ate bakozesa abasawo bali bayita ba medical doctors oli nga yagala n'asoma obusawo n'atikkirwa kati ne bamuleetayo n'akola mu bino ebintu omanyi ekyo kyanjawulo so kyenjawulo kye balina kati endwadde simanyi prostate mu basajja tokyasobola kusiba musulo tosobola agenda ku mikolo otya omusulo okuyitamu bakupampinga bupampenzi masturbation simanyi biki ebyo processing ayagaziwa abasajja tosobola kutambula lugendo ne lugaziwa tosobola kutambula bulungi mu nsonga z'okukyanga omupiira ebina byalema abakyala tofuna mbuto olufuna embuto zivaamu olina omusujja mu lubuto ogwo olinamu nabbuguma simanyi biki olina fibroids ebizimba ebyo ebikwata abakyala ogenda mu nsonga olwayo olumizibwa nnyo n'ebirala ebyo byonna bina bajja kuba nga bakujjanja basangibwa Mengaawo ku kooti emengo opposite wale ekikubo ekyama abwokyama kalina ojaba ogiraba ya green oba ku masengere emabega opposite ojja kuba nga kalina ogiraba Musumba Waswa gwe tulina tunyumyamu ku nsonga z'omukolo ebbugu mulingi nnyo mu mukolo ebbugu mulingi wotwogera bino esigaddeyo ndowooza wiiki emu yokka tugende ku mukolo n'obutawera tugende ku mukolo omukolo ogwo ebigwewunyisaako nti kabaka tali mu ggwanga naye bana bagenda okukola omukolo babitiibwa Mpuuga yali minisita wa kabaka agenda obeera omugenyi omukulu Katikkiro yakuuma essaawa zino kati Obuganda ate agenda kubeera mu kubeno Kamasejjere Musumba w'essaza ekkulu ly'e Kampala Paul Mogerere yagenda okulemeramu mmisa eyo nenga bituufu anaagenda amusajja nedda nandigaye tajjagenda naye kansirike ani atajjagenda kansirike abakulu abaddukanya Nuupu banaabaayo kubanga omukolo guba gwa memba wa kibiina tusuubire okulaba ku Bobi Wine Rubongoya Mufumbiro nani ku mukolo teri wa Nuupu agenda kubeerayo ku mukolo ogwo era tewali era abantu abagenda okubeera ku mukolo ogwo nawulidde mbu tugayagabye miliyoni 2 mbu ku bitaano biri simanyi mbu n'agulira abaana nga bw'oyambala akakofiira aka Nuupu ne gundi n'oyambala red buli mwana agenda funa emitwalo 10 kwambala mwezi kakofiira ku mukolo n'okwambala ebya red si gundi yes overall mbu buli mwana agenda funa emitwalo 10 emitwalo ki 10 ng'oyambadde ate bakuleeta bakukola ki ng'ojja kuba bagenda okuwa emitwalo emeka 3 sorry kati essaawa zino anayinza okugaana emitwalo 10 mwene embeera mwe tuli gye tulimu
oli landlord amubanja oli asuze enjala bakwadde emitwalo 10 and by the way bagenda azibaweerawo balina ne bwe ba meeting mbu sibiina kubukafu naye mbiwulira naye nga ate nange ndaba nga kigenda kubaawo era ku mukolo ogenda kulaba abaana abagenda okujja nga bambadde obukofiira naye nga si bannuubu era n'abamu abagenda obwambala ba NRM and by the way bapangiza ekintu kino olaba omuvubuka oyo junior tamale junior mirundi abadde nga avuma Mpuuga kagamba kino eno project bagikoze junior n'abalala aba NRM nga bavuma ani Mpuuga nga balaga ati kibi mubi bw'amaliza omukolo ogwo guddako oyo bagenda kutandika kuwana mpaka bagambe tusonyiwe oyina abantu tetwakirowoozaako teeka waaga so omukolo ogwo gusuubirwakwako abantu abangi bajja kujja nga basomeddwa balamu banenkana Bobi Wine be yalina lwe yaliko ate Bobi Wine tabasomba ate nibo n'abasomba tebagenda kwekana ba Bobi Wine oba kale Mpuuga aleme kutegeka butegesi wali ayiteko mu kibuga ng'engeri agenda okuba ng'akola omukolo ogwo bw'ava mu kyakya asooka ayiteko anti nanyini Masaka ayiteko mu nnyendo owuliriza agende mu nnyendo ayiteko ali ku ambiance wali agendeko wali wansi ku gundi akomewo adde ku gundi akikolemu atulagemu tagenda kikola lwa nsonga because omuntu nga oli weeyo abantu bakwagala tukusuubira okuba bandi n'abantu abakwagala nayita mu kibuga akinkolereko era kyagenda okukola ekinene ennyo kuva ku church bagenda kujjula bano baguze n'abalala bonna agirewo mugundi nga limu open ayingire agenda mpaka wali wenyini bagenda kukola nga bamwolekera okutulaga amaanyi yandiseko mu nnyendo ayiteko mu nnyendo Mpuuga taata nanyini Masaka yitako mu nnyendo ayinza obukubula bongoberera pasitawo anabaayo anti be babloga be bakuba Kyagulanyi be bakola ki Bujingo ayinza obutabaayo osobola okwesanga abamu nabakatushe mala okusaba nenyini agenda kusaba mubalokole omusumba w'obuvuyo omwenzi nenga musumba ate abasumba abantu mwenzi naawe Bujingo si mwenzi kachogera mukyala yamugjawa mukyala we gwe yakuba embaga si ye Teddy ono yamukuba embaga yamwanjula twabirabako tonyumiza nagundi Susan eyo malaya eyo so anaabayo ajja kubaayo ate gwe kati gwogenda bulirayo ki kuba ndaba abantu boyogerako naawe oli mukungu ani nze ne waba amawulire kati yes nze ne wanampa sente meka okugenda e Masaka sigenda zikwata kale gwe Mpuuga nze saagala ye Mpuuga namuvaamu mukwano gwange namuvaamu mukwano gwange kituufu mu bannamawulire bonna ze sigenda kubeerayo ate abamala abagenda okubaayo era ze bwenkola toddamu kunkyaza abayimbi bajagenda abayimbi tebalina mugongo tewali muntu muzibu nnyo nga muyimbi omuyimbi ayina enkwe omuyimbi talina mukwano abayimbi si kyewuunya bajagenda because bo tebalina mukwano gwasenga tebalina tabunyumiza nabayimbi naawe Ajimiti mumukubire ku simu abalina okusomozebwa okwenjawulo nga mwagala abalombere ku dduwa mumukubireko mugambe twakolabye ku kimbo aplates ajja kubanga abalombere edduwa abalina okusomozebwa alagenda Bulaaya onoonya bufumbo n'ebirala byonna bizinesi ezikola bulungi bijja kubanga bitereera bw'anaabanga akulombedde ku dduwa Moses Wasono Sematimba nsajja wange mwagala nnyo kuba waabeera wembeera era ndowooza bw'oliba ofudde ezo ndireeta abaana nga nawe bw'onooleeta oyinza okuleeta aba big spender musajja wange oyo saba omusajja alina omuganda alina n'okuba neeno saba nja kuleeta abaana bo era bankwate bulungi nze sirina baana
n'omwana omu kino kyogera mu kamera nina omwana ogu muwala ebyadda nkyogera mu kamera omuntu ajja n'ansiba omwana oba olimbi nina omwana ogu. Susan wali omubanja ki? Susan mukyala wa Bujingo. Susan yansalirako era Susan munnange kansirike ate manyi tomubanja yali ansalidde nina omwana omu muwala era ne Big Spender amumanyi nnyo. Gwekyabamanye gwe baleke bankwate bulungi si buli abantu baffe. Okay, basebo ne banyabo nyogero basi nyogero kubebazaako mwebale kubanga kwemuli tweyanzanye tweyanzege mwebale kutwagala mwebale kubanga mutuwagira tweyanzanye tweyanzege nyogero kutumira abantu abali UAE mukaba ampere omukisa abe Canada mukaba ampere omukisa abali mu America abali Germany abe Canada nzija visa najifuna ndi mukunoonya ticket ya visa najifuna ye Canada ndi mukunoonya ticket yali $8,000,000 njagala kakalamu sebo musajja wange kakalamu Ibra K mukasa sebo muganda wange noonya ticket ya $8,000,000 naye nga nzije Canada anytime ya mujja kubanga mundaba nenga twemwebale nnyo mwebale ddala nalabye kamiliyoni nga bakose bulungi nnyo ekivulo kyabwe nekyane nebaza abagospel babaddeyo gundi Desire Luzinda yabaddeyo n'omwana we ne gundi ne Levikson tweza mwebale nnyo mwebale ddala. Ekirala kantumireko kuba wano kantumireko ku musajja wange Big Spender still nja kuddamu kutumire musajja wange Junior nyoge kutumira manager wa Rosanna mkyala gwe webale kubanga okola omulimu gw'amaanyi nyogera okubaaniriza wano ku Rosanna walungi nnyo tuli wano ndeje ku mastowa ndeje ku mastowa waliwo ne Capital Station mubenga mujja wabeerawo ebintu ebirungi tewali fujjo tewali kumande babeera ne candle night ate ku Lwokubiri babeera ne comedy night ku Sunday babeerayo ne oldies ku Lwokutaano ne ku Lwomukaaga babeera ne surprise artist ku Lwokuna babeera ne bucket night ye nga nabikutte nnyo nenga abeera wano ku Lwokuna babeera ne bucket night $7,500 ekipa sizimanyi ezibeeramu naye nga ebeera bucket night Olwokusatu ndowooza beba ebeera ladies night abakyala kubika masejjere toyinza butakwata kya ladies night muganda wange ate sigoberayo naye jalisa abakyala Olwokusatu baba babeerawo wano eno so tonoonya wakubeera enamba z'essimu tetuzibawadde eza Rosanna abamanyi atamanyiwo kasita owulidde nga tukugamba kukuba wano wennyini ku masito wendejje okulinaana waliwo amafuta simanyi erinnya lyago naye era ekifo tekibula ekifo ekisanyukirwamu balina n'ebisulo ebyabagenyi ebirungi balina handling oba good reception enkwata gye bakwatamu omuntu azze wano ebeera nnungi nnyo tosuubira kusikamu kasimuko tosuubira kukwasa liiso tosuubira kufuluma nga emmotoka yo bagibbye baŋambye balinawo abawuba security bibabirewo nga bakuuma ebidduka by'abantu oba oli awo n'ebintu ebirala byonna kale atubaaniriza mu kifo kino mujje ate musanyuke mujje mukyuse ku bulamu n'obulamu obuteeke banange esente muzikola n'otandika okweraliikirira okuzikuuma toyagala kuziryako olumu olina okubaako surprise gyokola eri obulamu bwo n'ogamba neero kangunywe kubanga nze nazikoze school fees kasatamusi yakuyita segedde aliaga kasatamusi yakuyita nja kuwaayo kweddako okitegeera naye nga banaye okukyusa ku bulamu nsonga nkulu nnyo nojjako mu bifo nga bino sebo nange neebaza manyi muno omufo mutufunire abantu ab'enjawulo ojja n'okonnekitinga olabira omuntu bizinesi etambula etya negunyuma kale byebyo njagala okwategeeza ffe tuli ku Kimbwa Press obanga olina omukolo gweyagala tukolere osobola okunkubira ku namba y'essimu eyo 0707 tujja kuba tukolagana bulungi nnyo ku nsonga zonna tuwogerezeganye omukolo gwe gusobola okuba nga gutambula bulungi nnyo sigenda kubanga nsukkawo ndi ku Rosanna wano ku masitowa ezana endejje omuwala ono omulungi omubalagavu kyewuunyisa nno tebifaanana abifuna ye manager ekagujje yazikwata yazisaasaanya yasasula ku balala soko buze ku bantu
Banaye. Yogera nno nnyo munnange jemu obwasire Queen. Aha. Musibe mutya mugamba mutya muli bulungi. Tebalina tabu. Banaye mwebale ku Wagila Sematimba mwebale kubanga mulaba YouTube channel ye. Mugende maso n'okufollowinga. Bakubeerako ebinyoma bingi. Byanjawulo ki ebiri mu kifo kino? Tulina ebyenjawulo bingi mu kifo kino byotasobola kusanga mu kifo ekirala. Ekisooka tulina security y'amaanyi nnyo. Omuntu yandisaanye okunyumirwa n'oteraliikirira mu essimu yange bagisise oba kineeno security weeri. Tulina abaana abawala ba waitress abalungi. Mbadde ngenda okubuuza nti mulina ebitiri biyita abantu basinga okwagala abasajja sebo temubeerere mugamba tetwagala genda ku Rosanna Bate kuli bakazi. Tulina abakazi, tulina abaana abawala abalungi. Banaye tulina ekifo ekirungi, tulina ebisulo. Tulina ebisulo ebirungi, ebinyirira, temuli biku, bibeera biyonjo, sapatu biri eri ebikadde. Eno ya green, eno ya yellow. Nedda taata, tulina ebisulo ebirungi. Tulina embuzi ennungi, tutunda ebyokulya, ebyokunywa. Tulina embuzi ennungi, chips ennungi. Tulina ebyokunywa byonna mu kino ekizimbe. Tulina shots. Tulina omwenge ku bbeeyi ensaamusaamu omulungi ennyo. Abantu mutyenna bw'otobeera ewaka n'ogamba sigenda sobola kugendako Rosanna baseera nedda kutuseera bbiya wa 10 wala mumunywera ku mutwalo 8 ne wano wa 10 meka wa 10. Tulina pool table abavubuka togamba mbuno ngenda like sinayo ngenda like kunyumirwa pool waali so kujja nozanya pool. Mwina wakafa ak'enjawulo oli ayinza okuba ng'alina omunyago gwe tayagala guterako eri mu lujjudde. Mwina akafa ak'enjawulo watuuza omunyago. Of course sina akafa kalina laavu lektoera n'ogamba sagala beera mu day like tulina ka VIP. Ako kengamba mukulu Sematimba nze n'omuntu we katubeko tumuteeka. Alright. Akafa kano kasangibwa ku muntu atanaba kujjawo ko the first time. Atanaba kujjawo bw'oba ova mu kibuga oyitira Namasuba otuuka ku Namasuba awe Namasuba ku stage nobagamba mutwaleko ku maki mastowa. Otuuka ku mastowa ku Kideeru Bugumu. Awo ku mafuta ku kali watonatuuka ku mafuta ga Edi then oba okalaba waggulu. So abantu b'endeje abantu b'endeje Lubugumu Zanta Kikajjo Lufuka mujje muwagire Rosanna balina weyita abalungi balina ebintu ebirungi. Tulina abaana abawala balina empisa tulina ebintu birungi. Abaana tebasigaza balance. Mwana ayinza aliwo abaana abamu onywa alowooza ovuddeko. Sigaza balance okujjako nga gwogambye bana omwana oyo kamweyo katiipu. Kale tuyenza bakuyita ani? Banaye bampita Brenda. Oli mufumbo. Siri mukazi muvumbo. Naye ng'oyagala? Mu maaso kaawo kansooke nkole ssente. Kati essaawa zino oli wa lejjalejja? Kigambo nga kinene nnyo lejjalejja. Ndikaana anti kati wano oba olya Mami's girl. Mbadde manyi olyako wano wali. Nedda ndi Mami's girl. Kale tweyanza maneja webale kutukyalirako soko linnyeko mu bigere. Nange neyanza okunkyalirako mukulu Sematimba kwebaza mukwano big spender thank you for coming mwebale kujja mwebale gamba leero katuyiteko ku Rosanna n'omwami ono yebale kugamba kangende mala nkoleko interview ku manager kangende nkoleko ku Rosanna munayi kati wano wafuuse waka una weyagalira wobojiranga tugenda batukulinze buli lunaku. Kale gaye mwine embuzi mwine n'ekigere. Tulina mbuzi n'enkoko tulina chipsi enkoko tetulina jeta naye nga mu maaso awo ngenda banjireeta. Kale tuya mujje ku Tuesday tuba ne comedy night. So omuntu aba asize wano mu rooms zammwe ebyokulya bifuna atya? Era tulina oyo omukyalo yatukolera mu room ezo osobola omugamba n'omugamba nsaba ku ki ebyokulya. Banaye mujje comedy night ku Tuesday. Monday tulina candle night. Olwokuna twabatereddewo ekintu ekirungi. Olwokuna olwo bucket night. Ale tujja ekizibu ecupa 5 ku nusu gumu kasanvu 5. Tuba wabuwi bannange tubanga bantu baffe. Ate kati ku Saturday ne tubawayo ka surprise. Nti gomuna ojja omanye ogenda kuba muziki wala onosangirawo artist omuki omulungi. Tulina ladies night. Ladies night tewagitegedde bulungi. Ladies night abakyala we bajja wojja ne mukazi wo tukuwa oli omukazi tukusalirako ku bbiya waba agenda kugula kipa 10 tumwogeramu bbiri za bwereere. Ngoze n'omukazi ngoze n'omukyala kuba eba ladies night.
kale ate oyinzija n'abakazi babiri nakyo tulina engeri ajjukira mawo basaalongo tuba engeri gye tukunyigirizanyigirizamu kaawo si basaalongo mba haji tuba tulina engeri gye tukwamu kaawo ne tukikuwa kale tweyanza programu ya Rosanna mwebale nnyo nammwe kuba na good reception mwebale nakutwaniza kale eyo manager akubuulidde ekifo nga bwe kifaanana kati ndowooza ofunye clear picture gwate naba kubanga ojjawo gwe yajjawo koono tadda sokomawo ebintu bikyuka kifo kya mulembe kyakyuse wabaddewo n'ekirala kye mubadde mubuusabuusa ne mugamba nange wano Rosanna mbadde ne complain abantu bange by the kano kankayiseewo ne mugamba Rosanna eggalawo bukyali banaye nakikyusiza management yakyuse essaawa zonna zoyagalira ebeera nzigule mujje kumakya oba bayitano okusaa 11 mujje munywe musigale nga mutuwagira kifo kirungi. Kale tweyanza nnyo tweyanze gwe bali nnyo manager webalire ddala